omuwendo ogusasulirwa ekiwummulo kyatukaluubiridde okukwataganya omuwendo guno ne leesoni n'omulamu oguli mu leesoni. Naye kimu kitumanyi nti ekiwummulo kyetunoonya ekiri mu Kristo teri muwendo gufe gwe tusasula, tusanga kyaggwadde okusasula. Nekifaananako ne kyetwasanga mu Isaaya nti abalina ennyonta mujje mugule awatali nsimbi, tuguza birala kwewaayo. Gwe mutwe gwa leesoni. Enyanjula kibuuzo, lwaki Mukama Katonda ateeka sitooli ya Dawudi n'obulumi bwayo yonna yonna mu details zaayo n'agiteeka mu Bayibuli? Kyandibadde kyangu okugamba nti awo Dawudi n'agwa, Katonda n'amusonyiwa, n'addawo n'awandiika Zabbuli ne bigwera awo. Naye buli buditeero bwonna n'abuteeka mu mulowooza mutya? Waliwo Katonda noza byayagala okuyiga, atuyigirize ebitukwatirako awamu nga Dawudi bwe yali ebiri mu story. Tetujja kulya ddakiika yonna, tuyingire butereevu mu story. Samwiri ekyokubiri sura 11 tusomere olunyiri olusooka n'olwokubiri. Ssebo kiki nga tuluwuliriza twebuuza kiki ekyasoba, kiki ekyatandika obubi, kiki ekyavaako embetezo ereeta omusajja wa Katonda obuzibu obwenkanidde wano ne butakoma ku ye ne busaasaanira bwakabaka bwe bwonna? Kiki? What went so wrong? Mu biseera eby'omwaka bakabaka mwe baatabaaliranga, Dawudi n'asindika Yowaabu n'abaweereza be n'Abayisirayiri bonna ne bazikiriza Abamoni era ne bazingiza ekibuga Laba. Kyokka ye Dawudi n'asigala mu Yerusaalemi. Awo wali ekyakyama ekyasooka. Kiki kyemulaba mu lunyiriri olwo ekigenda okuvaako ensasagge? Dawudi ye yalina okukulemberamu okugenda okulwana, naye ye yawulira nti alina n'asigala bo bali bagende balwane. Kyali kimukakataka okugenda? Kigambye nti mu biseera eby'omwaka bakabaka mwe baatabaalira ye nga ye kabaka. Ekitegeeza ye yali enkola. Eri ensonga ey'okubiri erwa Dawudi yali ayagala okuzimbira Mukama yeekaalu. Mukama n'amugamba engalo zo zijjudde ki? Omusaayi. Ekitegeeza nga ye yayitibwa kulwanirira Isirayiri. Ekitegeeza nti ekifo kye yalimu si ekyamuyitibwa okukolebwa, ekifo kye yalimu si kyekyali ekituufu. Yali badde eri yabeera mu kifo ekikyamu mu kiseera ekituufu, yabeera mu kifo ekikyamu. Bwe twogera ku kikeme ekyajjira Dawudi ekireeta ebizibu, ne kiba nga ekimu ku bisookera ddala okutuleetera obuzibu kubeera mu kifo kikyamu mu kiseera kikyamu. Kituufu kibaawo. Eriyo bwe mumanyi omulamu oba babiri mu Bayibuli abali mu kifo ekikyamu ne bibaviiramu obuzibu bangi. Mumpeeyo. Mulimu Samusoni. Samusoni yali luddawa? Samusoni yagenda emmanga Bafirisuuti okuwasa omukyala, yabase ku bisambi by'omukyala, amubuuza amaanyi go gavaawa. Ekibuuzo kyamubuuza ekikwata ku maanyi kikwata ku bulamu, kitundu kikulamu bwa Samusoni, bulamu bwe bwonna, eternal destiny ne Isirayiri yenna. Naye abiteeseza luddawa? ku bisambi. Yali mu kifo kikyamu, mu kifo kikyamu, mu ssaawa nkyamu. Ebyamu byonna byali biki? Ne Dawudi weli kyekyasooka. Se bugenda mu maaso. Olunyiriri oluddako olwokubiri lwali lumu olw'eggulu. Kabaka Dawudi n'agolokoka n'ava ku kitanda kye n'atambulatambula waggulu ku nnyumba ye, ng'ali eyo n'alengera omukazi ng'anaaba. Omukazi yali mulungi nnyo,
awo Dawudi n'atuma ababaka babuulirize ebimufaako. Ne wabaawo wamugamba nti oyo ye Besuseba muwala wa Eriyakimu era muka Uliya Omukiiti. Awo Dawudi n'atuma ababaka bamunoni. Omukazi n'ajja gy'ali n'abeera naye. Omukazi yali yakava mu nsonga z'abakyala eza buli mwezi. Awo omukazi n'addayo ewuwe. Omukazi sokolekerera tunonyewo ensonga endala esooka kubeera mu kifo kikyamu ku ssaawa nkyamu. Abooluganda batuwuliriza nga naffe twetaddemu wamu nammwe. Eriyo omwoyo mutukuvu lwakugamba nti wagundi eyo togendayo. Aliyo yekka, mukazi ali yekka, bataliyo bawa buwulo oba kiki. Bwakulumiriza nakugamba nti togenda. Linda embeera zimale okubeera ntuufu. Toteeka mu kifo kitali. Kaakati tugenze ku nsonga endala. Ensonga endala, Dawudi atudde waggulu n'alaba. Amaaso ne galaba. Bitusamanyi bingi nnyo. Tetumanyi oba yali anaaba yakigenderera okunaaba we banaamulabira. Oba omukazi wattu yali tamanyina kumanya bigenda mu maaso. Ebyo byonna tetubimanyi. bakaali kakodyo ke kavennaku nga tebamugwangako. Naye kaakati kikyamu ki Dawudi kyagenda okukola ekigenda okuvaamu embeteza? Kikyamu kyagenda okukola abuuliriza omukyala bamugambye nti mufumbo. Nga tannatuuka eyo. Waliwo akazibu akalala akajja akatujjira ffenna. Okusooka agenze neyeewa ebiseera ebingi ebisoma intaneti, ebisoma Phoenix. Waliwo n'enjogera egamba nti empute Devil's Workshop. Ekigambo kigamba nti n'alaba. Okulaba kibi. Ffenna tetulaba. Tetulaba ebitalabika. Oba ku mulembe gwa Dawudi yabirabira mu kinaabiro ewaffe bisiiba mu nguudo. Nnyo n'amaanyi. Mu nguudo n'olaba abantu. Ate bw'ogezaako byogerako n'obiraba nga bikusobedde. Ewaffe tulina nkizo ki? Anti butabisaako mwoyo. Kaakati Dawudi yakisaako omwoyo. n'anoonyereza n'okunoonyereza. Bwe yamala okutunula kubanga Katonda yatuwa amaaso gakulaba. Tuli baddembe okutunula. Naye ebirowoozo byo obitadde ku ekyo ky'otunuulira. Ekitegeeza yatunulayo nazzaayo eriiso eddala. Mulundi omulala. Bagambye ng'anyuma okutunuulira. Kubanga yali mulungi nnyo. Yatunula n'amuddiŋŋana. Kaakati ebikula Yobu 31 olunyiriri olusooka. Tulabe Yobu amagezi ye ge yasala. Yobu 31 olunyiriri olusooka. Nalagaanya amaaso gange okugeekuumanga, kale ate nandiyinzizza ntya okwekaliriza omuwala. Nalagaanya amaaso gange okugeekuumanga, kale ate nandiyinzizza ntya okugekaliriza omuwala. Nsomeko nemweno musomo. Somako nemweyo. Nalagaana endagaano n'amaaso gange, kale nandiyinzizza ntya okutunuulira omuwala. Katusomeko ne mu ndala. I made a covenant with my eyes. Nakola endagaano naki? N'amaaso gange. Not to look lustfully at a young woman. Obutatunula na kulookalooka. Butatunulira muwala yenna na kulookalooka. Yatuuka atya ku kusalawo ekyo? Ekituuka katya? Nze ndowooza Musumba yalina be yali alabye oba mikwano gye abaatunula nga balookalooka. N'alaba bye baakola, n'alaba n'ebyavaamu.
n'agamba okwewala ebyo kankole endagaano n'amaaso gange. naye yatunulanga naye yalabanga enjawulo nti bwe yatunula teyabiteekangako mwoyo, yakubangayo limu. buli we kajjanga ng'ajjukira endagaano. Teri kintamye nagula essimu nejjirako program oba app eya Phoenix. Omutwe bateekako gwa mawulire. Olinyiga ku mawulire gano bwoti bekapa ne baleeta Beersheba yasooka ku ngulu. Naye olwokubanga nange ndi muntu nga Dawudi nze nasoma ku Yobu tekavaamu kajjiramu ate tokakiriikika lumu ne kavaawo, tokakiriikikako lumu ne kavaawo, kiripu twice. Kakati Yobu yakola endagaano mu bugenderevu bumalirivu n'agamba nti when it comes to this issue sijja kulozooleranga biringa ebyolusaago, naye bwe yawonya emmeeme ye bw'atyo. Dawudi senga yagoberera amagezi ago teyandituuse ekizibu kinene ekino. Waliwo n'omulala omwe yakola bw'atyo ye Danieri, yamalirira bukyali n'agamba nti sigenda kweyonoonesa na mmere ya kabaka. He decided, he resolved in his heart not to do that. Musomba naawo ndabawo n'enjawulo nti okutunuulira tekuli ku bakyala bokka naye kuli ne ku byokulya. Dawudi ye mmanya Danieri ye bwe yatunuulira ebyokulya era singa yabizangako omwoyo nga kabaka ngaalya bulungi omulugube gwandikubadde nga kukola ki gwagujja amalusu ne gatandika okukola ki kuyiikayiika. Tegeeza ebintu byonna bye tutunuulira oba kwambala oba kukola ki tetuteekwa bissaako mu mwoyo. Oli yagambye mu lesoni ey'okuhopu kyano nti tosobola kuziyiza bunyonyi obuwuka nga buyita ku mutwe gwo. Kiki osobola okubuziyiza? Butazimba kisu mu mutwe. Naye okubuuka obubuusi buleke bubuuka n'obukola tewali naye bwe katandika okuleeta essubi kazimbe wana awo tokakkiriza. Ebirowoozo bino kyova olaba nga Yesu yagamba nti okulowooza kubi. Kakati Dawudi katugende va ku lwokutaano otuuse ku Lwabiri. Omukazi n'aba olubuto n'atumira Dawudi ng'agamba nti ndi lubuto. Awo Dawudi n'atumira Yowaabu nti mpeereza Uliya Omukiiti. Yowaabu n'aweereza Uliya eri Dawudi. Uliya bwe yatuuka eri Dawudi, Dawudi n'amubuuza nga Yowaabu n'abantu be bwe bali era n'olutalo nga bwe guli. Awo Dawudi n'agamba Uliya nti kale genda ewuwo owummuleko. Uliya n'aba mu lubiri lwa kabaka. Kabaka n'amugobereza ekirabo. Kyokka Uliya ewuwe teyagendayo. Yasula ku mulyango gwa lubiri awamu n'abaweereza bonna aba mukama we. Awo Dawudi bwe baamubuulira nti Uliya ewuwe teyagenzeeyo, ye kwe kubuuza Uliya nti tewavudde mu lugendo? Lwaki tewazzeeyo wuwo? Uliya n'agamba Dawudi nti essanduuko ey'endagaano n'abasajja ba Isirayiri n'Abayuda basula mu nsiisira ne mukama wange Yowaabu n'abaweereza be basiisidde ku ttale mu bbanga. Kale nnyinza ntya nze okugenda ewange n'endya n'ennywa ne neebaka mukazi wange? Abigamba kabaka Dawudi mwendule ndayiridde ggwe n'obulamu bwo siyinza kukola kintu ekyo. Awo Dawudi n'agamba Uliya nti yosa olwaleero enkya nja kukusindika oddeyo. Uliya n'abeera mu Yerusaalemi olunaku olwo n'olwaddirira. Awo Dawudi n'amuyita n'alya era n'anywa naye n'amutamiiza. Kyokka n'ekiro ekyo Uliya ewuwe teyagendayo. Yasula ku kitanda kye wamu n'abaweereza ba mukama we. Enkeera mu makya Dawudi n'awandiikira Yowaabu ebbaluwa n'agiwa Uliya agitwale. N'awandiika mu bbaluwa eyo bw'ati: teeka Uliya ku mwanjo awali okulwana okw'amaanyi ennyo, omwabulire bamufumita afe. Awo Yowaabu bwe yekkaanya ekibuga n'ateeka Uliya mu kifo we yamanya nti
abalabe bwasinga amaanyi. Abasajja ab'omu kibuga ne bafuluma ne balwanyisa Yowabu ne batta abamu ku baweereza ba Dawudi, Uliya omukiiti naye ne bamuttiramu. Oba tulekeraawo olw'obudde. Omanyi Musumba, Story yonna ekyo olwaleero tulinawo akadde katono. Naye engeri gye tuyitamu ne bannaffe eyo twongere kujjamu ebyo ebikulu tusobole okugenda n'obudde. Kaakati Dawudi gwe tumanyi alinganga omutima gwa Katonda we gukola ki? Gwagala. Akaatya mu ddakiika zino entono nakka n'atuuka ku ekyo. Katonda teyamulabulako. Katonda alina kye yakola okumulabula amuwonye. Kiki? Bwe twalabye wano mu ssula ey'okusatu gwe yabuuzizza nti yaani ne bamugamba oyo Basuseba muwala wa Eriyamu mukazi wa Uliya, nga kiraga nti omukyalo oyo muki mufumbo. Akataafe awo kakola ki? Tekabiwulire. Ako ke kanaafa. Akataafe awo abaalabuse. Kataafe abaalabuse. Mukama Katonda mu kisa kye yamulabula. Oli muka musajja hands off. Naye omuzimu gulinga gumaze okulinnya ku mutwe. Oguwadde kafaasi. Setaani ng'omuwadde ekifo. Kaakati ebintu bituuka ne byononekera ddala. Era ndowooza Dawudi we yeebakanga ekiro yagugumukanga ne yeebuuza bannange oba natuuka ntya ku ekyo. Awo tuyigawo lesoni bbiri Mukama ze yagenderera okuwandiika story eno mu Bayibuli. Mu lesoni batadde mu lesoni 4. Esooka tugirabye tobeera mu kifo kikyamu ku ssaawa nkyamu. Eyokubiri egamba etya? Eyokubiri kiringa towa sitaani bbanga. Eyokubiri yandibadde buvunaanyizibwa. Sitaani alumbawo otomusuubirira. N'olwekyo tomuwa bbanga. Omutima gwo kuma omutima gwo. Olunyiriri twalusanze mu kuva mu Ngero essula 4:3 aga nti kuumanga omutima gwo buli kaseera. Kuumanga omutima gwo. Eyo ye lesson gye tuyigira mu section eyo. Ekimu Katonda kubyegenderera okututaasa ebizibu kubanga tebiruka ku Dawudi yekka. Ffenna tulina omu asobola kwewala bikemu bino. N'akalala ke kano Musumba. Mukama ng'akuwadde obuvunaanyizibwa. Kuuma omutima gwo. Otuukiriza obuvunaanyizibwa bwakuwadde. Kubanga Dawudi obuvunaanyizibwa bwamuweerwa teyabukuuma. Akati story tujja giraba abalina Bayibuli zammwe mujja kugisoma nga Dawudi omusajja bamusse Bowazi. Ffe bwe twabadde tuyiga twakizudde nti Uliya ono alinganga gwe baatemyako. Ebintu bino tosobola kubikweka. Kabaka Dawudi bw'alaba omukazi yakola ki? Yatuma. Gwe yatuma n'agenda n'akomyawo lipooti n'ateekera ddala nti muka Uliya omukiiti. N'akamuteekerako ddala. N'amutuma n'amuga nti genda omuleete. Naddayo n'asirika. Teyasirika. Bwe tusuubira. Teyasirika. Omukyala ne bamulindirira nti anadda teyadda. Bwe yadda bamubuuza kabaka yagambye atya nga atunula bitulenge. Wayita akaseera omukazi n'atuma. Yatuma era butumi. Mugende mugambe kabaka nti ndi lubuto. Olwa Uliya balugamba kabaka. Uliya agenda okudda. Bamutemyako ndowooza. Kyava agamba kabaka nti abasirikale ba kabaka bali ku ttale. Ne kamanda ali ku ttale. Nze ngende wange nebake ne mukazi wange. Ng'alabika nga eyayiseeko eka n'abuuza omukyala nti baŋŋambye nti wagendako kabaka. Tetumanyi kale katubiveeko ebyo. Naye Mukama Katonda mu kisa kye yamulabula. Tugenze kusula 12 olusooka. Mukama n'atuma Nasani. Kye tutamazeeyo nti bw'amala okumutta omukazi n'amutwala n'azaala omwana ow'obulenzi. Naye kye yakola ne kinyiizaani Daniel. Dawudi n'asirika bekke. Soma ssebo. Mpazi ssebo nga tetunnaba kusoma nti n'ekirala ke tuba tutuuseeyo nti Dawudi
bw'amala okumanya nti akoze ekibi n'atandika okukibikkirira manipulation n'akibikka nnyo kimuleetere takibikka nnyo talina kibikka nze bwembeera yuliya ndi busirikale nenzija bampise sibuuza ku nsonga empisiza omumbogomere negungoberera ate bakuyita embuga mumbogomere gwaki talina bye yabikkawo ekibi bwe kimala okuyingirawo you become desperate bali bwe bamala okwonoona baagira bikoola byakweka ki bamala gateekawo naye ne bamugamba nti tugize twabadde twawulidde nga tulina ensonyi ne tugira tuli bwereere could it help them essuula 12 tya Mukama n'atuma Nasani eri Dawudi. Nasani n'agenda gy'ali n'amugamba nti waliwo abantu babiri mu kibuga kimu, omu yali mugagga omulala nga mwavu. Omugagga yalina endiga n'ente nnyingi nnyo naye omwavu teyalina kantu okuggyako akaana k'endiga akaluusi ke yagula nga kato n'akalabirira ne kakulira mu maka ge awamu n'abaana be, kaalyanga ku kamere ke ne kanywanga ku kikompe kye n'akaleranga nga kalinga omwana bwe obw'obuwala. Olwatuuka omugagga ne wajja omugenyi yali yeetambulira agage, yali yeetambulira eŋŋendo ze. Omugagga n'atayagala kutteemu ku ndiga ze oba ku nte ze afumbire omulambuzi oyo azze gy'ali, naye n'akwata omwana gw'endiga ogw'omwavu n'agufumbira omuntu oyo azze gy'ali. Dawudi n'asunguwala nnyo. Omuntu oyo n'asunguwalira nnyo omuntu oyo n'agamba Nasani nti ndayira Katonda omulamu nti omuntu eyakola ekyo asaanidde kufa. Era omwana gw'endiga ogwo aguliwemu endiga nnya kubanga ekyo kye yakola yakikola nga talina kusaasira. Azisasule nga amaze kufa. Asooka zisasula alyoka afe. Nasani n'agamba Dawudi nti omuntu oyo ye ggwe. Era bw'ati Mukama Katonda wa Isirayiri bw'agamba nti nakufuukako omuzigo, nakusiigako omuzigo okuba kabaka wa Isirayiri lwa 7. Okuba kabaka wa Isirayiri ne nkujja mu mikono gya Sawulo ne nkuwa ennyumba ya mukama wo ne bakazi be ne mbakuwa babe babo ne nkuwa abantu ab'omu nnyumba ya Isirayiri n'ab'omu Yuda yonna, era singa ebyo bibadde bitono nnyo nandikwongedde n'ebirala ebisingawo. Kale lwaki onyoomye? Lwaki onyoomye ekigambo kya Mukama n'okola ebibi mu maaso ge? Watta Uliya Omukiiti, Abamoni gwe battira mu lutalo n'otwala mukazi wo okuba mukazi wo. Kale nno olutalo terubeerenga mu nnyumba. Kale olutalo terubulenga mu nnyumba yo ennaku zonna kubanga onyoomye n'otwala muka Uliya Omukiiti okuba mukazi wo. Tusooke tusunsulemu awo tujje mu lesoni tuddukewo mangu. Lesoni kyenkulu egguddewo. Ani yayonoona? Dawudi. Ani yasobezebwa? Katonda. Kakati Katonda anoona ki? Atumira kinnabbi kukomyawo nkolagana. Lesoni ki gye tuyiga wano kuteesa? Lesoni ki gy'oyiga wano? Tine bwe tuba tusobezza kusobya kyenkanawa. Katonda tasobola kutuleka sigala atwagala tuyaayaanira. Naye ng'osobeza ebisobezeka. Sawoza lesoni gye njigawo kiŋŋambo tukiraba nti Dawudi newankubadde yasobya Uliya, naye lesoni gye tuyiga nti buli kibi kyokola oba osobezza Katonda. Dennis. Lesoni gye njiga enkulu nti buli kaseera omwana w'omuntu bw'ayonoona eri Katonda, Katonda yatwala initiative okujja gy'ali. Nga bwe twalaba ku Adamu ne Eva, Katonda yajja n'ababuuza muliwa. Nga bwe twalaba ku Kayini, Katonda amubuuza muganda waliwa. Katonda buli kaseera yatwala initiative okujja okutubuuza oba
okutubuuza kiki ekigenda mu maaso ng'ayagala kuzzaawo nkolagana. N'olwekyo njagala batuwuliriza bannaffe. Omuntu yenna agamba nti endagaano enkadde teriimu kisa kya Katonda agende oba tannakikyusa bayinaawo we tutuuse wano obeera mukyamu. Mukama Katonda gwe balasobezza mu nsobi ennene. Omusajja atemudde Uliya si ye yekka. Strategy yateekawo ey'okutta Uliya mwafiiramu n'abalala batalina musango. Abasirikale ne bafa. Bafudde omukazi amututte amuzaddemu omwana asirise beke amanyi ekifo ekituufu okugendamu neyeenenya amanyi ekyokukola naye asirise beke naye laba Mukama Katonda bw'asitula nabbi n'amuleeta n'amusindika. Obulokozi bwaffe bonna bwakisa. Katonda yakola initiative. Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki Katonda asindika nabbi n'obubaka obufaanana bwe buti mu ngeri ng'eno? Nabbi gwe basindisa ono alina engeri gy'aleesemu obubaka. Lwaki abuleeta bw'atyo? Tewaliwo ngeri ndala gye yandibuleese eri omusajja asobezza bw'ati. Weeri musumba. Ng'eruwa? Yali tuuse straight n'amusongamu nti mbu naawe oli kabaka ng'okola ebyo nota omusajja n'omutwalira mukyala we. Yali tuuse amusongamu busonzi. Mukadde kyonoka teriyo ngeri ndala musumba gy'ayinza kukwatamu omusajja mu bboofu ng'ono. Dennis agambye nti amubuuza n'okumubuuza. Waliwo okukambuwala. Omanyi ekibi buli lwe tutunuulira ekibi kitulumya. Ya ne Dawudi kimulumiza. Dawudi kimulumiza. Naye ne Nasani alumwa olw'ekibi kiri ekyagenze. Kati Nasani mu kujja okunenya Dawudi kwegamba ng'ojja kunenya olw'ekibi ekikulumiza naawe owulira ng'obusungu bw'okulembeza naye obikako bubisi Katonda n'ekisa kya Katonda. Nasani ajja mu mbeera ey'omukwano esobola okumanyisa ekibi n'obubi bwakyo. Engeri eyo lwaki ekola nnyo okusinga engeri ya Dennis neeno neeno eyaffe. Wasa omusajja noba mukazi we Dennis agasenako nti namubuuza n'okumubuuza nti mbugwe kabaka gwe kabaka gwe nafuka gwe twafukako amafuta gwe. Lwaki engeri eyo? Engeri eyo egasa kubanga gwe weesalira omusango. Exactly. Tobeera defensive. Eyo engeri yo bw'ogireeta Dawudi anoonya byakulwanyisa birala naye wano ye yagwesalira. Yengeri Katonda gy'akozesa kubanga mu lusuku Aden Katonda bamaze okumusobyako balidde nakani ye yajjabuuza muli ludda we. Ekibuuzo ekyo kyali kinoonya ki? Kinoonya kwesalira okukkiriza Katonda Kayini yassa Aberi. Katonda azze okuzzaawo enkolagana. Yajja na kibuuzo yamubuuza ki? Muganda wo ali ludda wo nga tamanyi gyali. Yali anoonya ki? Yali anoonya munaye mbadde byakufa ebintu byansobyeko omuntu muganda wange mukubye simutegedde kyabadde jangu olabe byali olaba embeera eyo okutegeera nti kyokoze kikyamu. Exactly. Ye step enkulu ennyo eyeetaagibwa mu kuzzaawo enkolagana mu kunoonya emirembe egiri mu Katonda. Olina kusooka kutegeera wa gye wagwa. Yakobo alwana ne musajja gwatamanyi. Omusajja bw'alaba olutalo olunyinyitidde n'abuuza ekibuuzo. Yamubuuza kibuuzo ki? Nti gwani erinnya lyo gwani? Yiwange gwe erinnya lyo gwani? Nga kikyanoonya? Ng'anoonya ono yekkirize kyali. Akkirize kyali. Nze Yakobo. Nze Yakobo munyazi. Ge makulu g'erinnya lye. Nti nze munyazi. Eriya. Katonda watuuka era naye amubuuza. Okola ki wano? Okola ki wano? Obadde oli supposed kusigala ku duty. Senga wasigaddeyo Yezeberi senga namutereezezza dde ettumba. Basse bannabbi bo. Nange nze sigaddewo nzekka. Kikyakola na ku mulembe guno. Kikola. Abakulembeze kituwa enkwatamu ey'ebintu ebisobye kabibeere bibi bitya. Bali nnyo lesoni
gye tuyigamu wano endala yiino namba 3 eyabadde mu lesson yagambye nti ekibi kyo ne bwe buli baddi kigenda kukuzuula kukwekula tikyabadde mu lesson zaffe muno your sin kigenda kukwekulwa will ultimately find you out. Tusomere kubala 3:2 3:3 3:2 yagambye ne bava 3:2 agamba nti naye bwe mutaakole bwe muti mbalabula nti mulaba mukoze kibi ne munyiiza Mukama era mumanye nga mulibonerezebwa olw'ebibi byammwe. awo bwagambye naye mu gy'otoobikule olw'obudde agamba nti your sin will find you out. Dawudi yali alowooza nti biteredde Uriya afudde omukazi kati mufumbo n'omwana azaaliddwa n'emimwa gigenze gikendeerako ndowooza empola mpola namanya nti kyo kikoze eki naye ekibi kino kirina engeri gyekidda nga kiringa ekikunoonya it must be settled. bw'oteyibaala musabiiti mu lesson gye twayigako eri bali baateeka akantu mu ntaana eyatta omwana omuvubuka eyatta omuwala n'ajja yekka ekiro ng'ekibi kimulumiriza kikuyiga. eyo lesson nno nayo tuvuddewo tugenze ku Samwiri ekyokubiri 12 olunyolo lwe 13 Dawudi addamu atya? Samwiri 12 Dawudi addamu 13 agamba nti awo Dawudi n'agamba Nasani nti nkoze ekibi ne nnyiiza Mukama. Nasani n'agamba Dawudi nti Mukama naye aggyeewo ekibi kyo toofe. lesson si gye tuyiga wano. Mukama naye aggyeewo ekibi kye. Waliwo lesson 2 esooka n'eyokubiri. Dawudi agambye atya? Nyonoonye. Awo Dawudi n'agamba Nasani nti nkoze ekibi ne nnyiiza Mukama. Nasani n'agamba Dawudi nti Mukama naye aggyeewo ekibi kyo toofe. Mu Bayibuli eri endala nti nyonoonye eri Mukama. Genda mu Zabbuli, bikula mu Zabbuli 5:1 yangu yanyosebo tukigatte wamu. Zabbuli 5:1 olunya olusooka okutuusa ku lwokuna. Muloke mumpewo lesson 2 tudduke nawo tuveewo. Onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo mu bungi obw'okusaasira kwo osangula ebyonoono byange byonna. Onnaalize ddala mu bubi bwange onnongose mu kwonoona kwange kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo. Gwe wekka gwe nayonoona n'enkola ekibi mu maaso go. Obeere omutuukirivu bw'oyogera osinga omusango bw'osala. Kale mumpe muyiga awo tugende. Obadde olamba kyenayizeemu kaawo nti Dawudi bwe yategeera gwayonoonye ne yeenenyezaawo era ne Katonda asonyiirawo. Talinza tasooka kukazaamu nedda, tasooka kwewozesa kasita otegeera ne weenenya akusonyiirawo. Kash right there kyabwenkanya Katonda okusonyiwa obutemu n'obweru. Sebo wano lesson nze gye njigawo njigeregeranya ne bakabaka abalala oba n'aboonoonyi abalala abaaliwo. Dawudi mu mbeera ze bw'omugeregeranya ne Sawulo gwe yaddira mu bigere omulaba nga Dawudi ategeera ekibi kye yakola
Sawulo yakola ekibi naye bw'okigeregeranya n'ekya Dawudi ate ogenda okutunuulira ng'ekya Sawulo kyandibadde kale naye Dawudi yategeera yaleeta bulesi nte zakwoyo saddaaka nannaaka oli omusajja n'atamutta gwe bw'atotta muntu tolaba nti oba okoze bulungi webali kyabadde ku Friday bwogerageranya olaba nga Dawudi yategeera ekibi kye. Obuseera ebisinga obungi tulina okutegeera Katonda. Abantu waliwo bangi abatya Katonda naye nga tebamutegeera. Tuteekwa okuba n'ebintu bibiri, Katonda nga tumutya tumuwa ekitiibwa ate nga tumutegeera. Lwaki agamba nti nyonoonye eri Katonda gwe wekka? Lwaki tagamba nti nayonoonye eri Beersheba? Lwaki tagamba nayonoonye eri Uliya, eri Yoabu? Nze kyendabawo omusumba kampe kyakulabirako nti musunga singa obadde ovuga oba n'otomera omuntu n'osigala ng'ogenda, abantu abakubagamba mbu kale naye musumba w'Abadventist nze ne Katonda waabakoze eki antamye nti bwe twonoona eri bannaffe tuba twonoonye eri Katonda, ekifaananyi kya Katonda, reputation eya Katonda tugitta. Kyovula Katonda in the end yasinga okukola ki? Okusalwa. Eriyo n'ensonga endala bbiri. 1 senga nga Dawudi bwe yalaba omukazi anaaba nga mulungi bw'ati, Omwoyo Mutukuvu oba ne bamugamba nti muka musajja, Dawudi n'agamba nti Mukama Katonda yagaana, yandiwonyeza byenkanawa nga tetunayonoona kintu kyonna kyonna tusooka okugaana Katonda, tusooka kugaana Mwoyo. Mukama taterera kutuleka nga tatulabudde. Number 1. Number 2, abantu nga bameka ekibi kya Dawudi bwe kyakosa. Bayitirivu nnyo. Enju ya Dawudi yonna okwabula. Enju ya Dawudi yonna n'abaali ku lutalo kubanga baabateekayo. Tukirabira byawandiikibwa. Abaafa ne Uliya. Yoabu atumye. Tuveeyo obudde buyise. Kakati bano bonna balumiziddwa. Bwe bakaaba bakaabira ani? Bakaabira Dawudi. Bonna bakaabira Mukama. N'olwekyo ekibi ekisookera ddala kiri eri ani? Kiri eri Mukama. Kaakati olw'obudde njagala tudduke mangu tugende ku bivaamu. Tulina eddakiika ntonotono naye eri yawuliriza munnango kyali ku 9 akatonze 9. Njagala kwebaza nnyo bannamasaka n'ebitundu ebirala abatufunira ku 9 akatonze 6. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatufollowinga ku mikutu gyaffe, mwebale. Musumba tunakkirizayo waakiri essimu emu oba tugireke? Tusooke tugireke lwa nsonga lesoni eno katusooke tumale okulaba lesoni eyoku tulinamu lesoni 2 ze tulina okufunza enkulu ennyo nga zijja kusinga ekibuuzo kyonna ekinaatubuuzibwa. Ekisooka kyekiri mu Samwiri ekyokubiri 12 olunya olw'ekumi okutuusa ku 12. Tusomere. Olw'ekumi lugamba nti kale nno olutalo terubulenga mu nnyumba yo ennaku zonna kubanga onyoomye n'otwala muka Uliya omukiiti okuba mukazi wo. Mukama agamba nti laba ndireeta akabi mu nnyumba yo, ntwale bakazi bo ng'olaba, mbawe musajja munno abeere nabo emisana ttuku. Gwe wakikola mu kyama, naye nze ekyo ndikikola ng'Abayisirayiri bonna balaba era ng'enjuba eyaka. Olw'ekumi 13 ndubuuke. Wabula nga bw'owadde abalabi ba Mukama omwagaanyo omunene okuvvoola olw'ekikolwa ekyo, omwana akuzaaliddwa ajja kufa. Lesoni ki gye tuyiga wano? Nti ekibi kirina consequences, mulimu ebivaamu. Naye tebansonyiye. Bakusonyiye. Mbadde nga nti bwe bansonyiwa ne consequences zonna bazisonyiyiramu. Nedda. Zonna. Kibanga ekitegeeza nti Katonda alina abaana n'ebyana.
kubamu akafaananyi singa consequences Dawudi bazimusonyiye omulala n'akikola ate ne batazimusonyiwa abantu baba bagamba Katonda ono naffe abalala twagala naffe azitusonyiwe. Kale ekyo kyandibaddewo naye bwe ziba nti bwe basonyiwa kiviirewo ddala ne wuli alina okuzuukira akomewo mu bulamu bwe. Ate oleese ekyo bwe tugenda okutunuulira ekibi n'ebikivaamu era ensi eno eri mu kubonaabona olw'ebiva mu kibi. Adamu bwe yamala okwonoona Katonda yamusonyiwa, naye ensi n'ekolimirwa ku luki ku lulwe. Era bino byonna bye tulimu bino byonna biva mu kiki? Mu kibi ekyomu kyeyakola. Kyova olaba omuntu alwala AIDS, Katonda amusonyiwa, era abalwadde ba AIDS bajja kutuuka bagenda mugulu. Naye obulwadde bwe yanoonya gye yabufuna bugenda busigala bumuluma okutuusa lwanaafa. N'abaana be ne basigala nga babonaabona olw'obulwadde buli consequence. Ekitegeeza Katonda yatutonda nga ffenna tuli omu. Engeri gye yakola okuzaalibwa kwa Adamu nti ffenna mwe tuva. Ekibi ky'omu Balumi 5:12 kyabona ki? Akati gwe waliwo yakimbuuziza ku ssimu ne muleso ne muno baakibuuziza ku Friday Katonda k'okusatu nti kyabwenkanya eri omwana ono, kyabwenkanya eri Yuliya, kyabwenkanya eri Biyaseba. Ekyokuddamu mu by'obulokozi n'ebyekibi tetunoonya bwenkanya lwa nsonga. Olw'ekibi ky'omu ensi yonna yafa. Yesu najja olw'obutuukirivu bw'omu ensi yonna neesonyiyibwa. Kyabwenkanya bw'onooba onoonya bwenkanya bubalansingiraawo. Njagala otusomereyo ku Zabbuli 5:7-12. Dawudi amaze okusonyiyibwa, kiki kyanoonya, kikyayagala? Soma ennyiriri nga 2-3. Ontukuze ne Zobu nange naaba mulungi, onnaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira. Ompulize essanyu n'okwesiima, amagumba ge wamenya gasanyuke. Okusa amaaso go mu bibi byange, osangule ebyonoono byange byonna. Ontondemu omutima omulongoofu, Ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi munda yange. Kiki Dawudi nga bamaze kiki kyasaba? Asaba kutukuzibwa, kulongoosebwa, si kusonyiyibwa kyokka. Naye yeetaaga obuyambi, kubanga mu kukola ekibi ne mwoyo wa Katonda yali amuggiddwako. Kaakati asaba Mukama amutondemu, yamumuggyako. Awo njawukanye. Senga omwoyo baamumuggyako teyandirumiriziddwa kibi. Ekitegeeza omwoyo yasigalawo, nayinza okuba nga tekyakolera munda. Senga buli lwetwonoona bamutuggyako, olunaku senga bamunzijjako emirundi emitwalo ebiri. Akagambo akabi, akalowooza akabi. Nze ndowooza yakitegeera nti nga bwe yagwa mu kibya ne Basheba asobola okuddamu n'agwa mu kiki? Takyesiga bulamu bwe mu kibi ekirala. Kyava asaba Mukama amutondemu omutima omulungi. Akati njagala tutuuke ku esembayo. Eno yabadde nkulu nnyo. Musumba, tulina eddakiika 5 zokka. 5 zokka zijja kugimala. Reflectors. Soma 13 kutuusa 19. Naye nga akanjula kano oba osobola. Dennis, nedda, sooka osome okanjule. Sooka enyanjule. Agamba nti kiyinzika. Nze kankanjule nga gwe bw'obikkula wali. Yagamba, akanjula kagamba nti kyabuzaaliranwa ffe okwagala okwerabira ekizibu nga kino nga kiguddewo kivenamu birowoozo. Kubanga buli wekidda gundi buli eyabanga ku kifaananyi kya Yuliya ku kisenge emmeme neekola ki? Neebbika. Soma 13 n'okutuusa 19. Zabbuli 13:19 agamba, ne ndyoka njigiriza amakubo go aboonoonyi,
n'abalina ebibi balikyukira gy'oli. Omponye mu musango ogw'omusaayi, ayi Katonda, gwe Katonda ow'obulokozi bwange. Olulimi lwange luyimba nnyo obutuukirivu bwo. Ayi Mukama, yasamya emimwa gyange, n'akamwa kange kalyolesa ettendo lyo. Kakati katulekeraawo. Asonyiddwa. Ategezeddwa nti ajja kukungula era yakungula. Yagamba omusajja oli nti ajja asasula emirundi 4. Era gisasula yafiirwa abaana bana ababe mu nyumba. Naye kaakati batuwadde kasitole kenjagadde okufundikira nako akakulu. Waliwo ebintu byetuyita ebibumbe ebigendamu ebimuli, verses. Ebimba bya muwendo nnyo nnyo nnyo. Bwekigwa ne kyatika, mb'oli akwata lweyo n'akuŋŋaanya ebyatise n'agenda n'akola ki? Nabiweebweru. Mbu naye Abachina balina culture, Abajapani gye baataddewo ne gye bayita King Sugi. Mbu bo tebasuula byatise bya bbumba, bwabikuŋŋaanya nga basaanuusa zaabu, nga basaanuusa feeza, nga banyiikamu kino nga bakikwasa ku ki? Kukinnaakyo. Nga bakibumba nga bakizaawo. Kigenda okuggwa nga kiriko nga tekikyafaanana nga bwe kyali ku lubereberye. Kyona kifuuse wankindo. Naye ng'omuwendo gwakyo guli gutya? Nga guli nnye. Kuba kaakati awandibadde eggulu waliwo zaabu, waliwo feeza. Naye mbu kino kiba kya muwendo nnyo kumpi okusinga nakiri ekiramu bwe kyali. Dawudi agudde yatise yenna. Mukama Katonda amukutta amubumbye n'ekisa kyamuzizaawo. Dawudi afuuka ki? Afuuka ow'omuwendo. Mumbuulire atya. Mumbuulire. Gwankindo ono afuuka atya ow'omuwendo eri Katonda n'eri abalala n'eri ekkanisa. Dawudi tumuvuddeko kaakati. Ffe ssebo ngaffe tetwantegedde bubi na bunene bwa kibi. Singa Dawudi, singa sitole ya Dawudi eno teyatuweebwa. Dawudi bw'amala okwatika yatika, Katonda n'amuddamu n'amubumba buto, n'awandiika zizzabbuli zino ze tuwulira ontondemu omutima omujja. Dawudi n'afuuka wa muwendo okugenda okukkakkana nga Mukama agambye nti alinga omutima gwe bwe gwagala. Ekyo kimufuula ow'omuwendo. Naye ng'ate luli bwe yali ng'akyali mulamba, tetwandiyize bino byonna kambuzeyo ebibuuzo bubiri kubanga ow'essaawa mulaba agikebera wano. Nina ekikemo kindi bubi nnyo. Waliwo Dawudi wankindo, wenjala tuyite wankindo. Waliwo n'omusajja omulala batulonda ani? Yobu. Omusajja omutuukirivu eyatuukirira. Eyakola n'endagaano n'amaaso ge tatunula ku buwala. Ani ananyangwiro, ani anasinga okunyamba ennyo? Dawudi Lwaki yakiyitamu akimanyi. Bwana ayogera with experience. Kakati nsima tusengudde. Kanisa entunuliza kyamuli bagenzi bansibye, omutima gunnuma, amaka gafudde, omulimu gufudde olw'ekibi kyange. Ani ananyangwira okugenda mu mukabira ku nnaku yange mpeku anuŋŋamye? Dawudi oba Yobu? Dawudi. Lwaki Dawudi anayanguwa? Mukyogerera kubanga tubadde tuyiga ku Dawudi. Si ku Dawudi, experience. Naye okusinziira ye ku kye yayitamu. Amanye obuzibu. Amanye enkwata. Omuntu kwalumwa. Amanye engeri gy'ayinza okukwatibwamu, engeri gye baamukwatamu naye bwakukwata. Naye singa abadde Yobu olwaleero nga gwogudde mu nsobi, agamba nti kali ulaba nze nakola endagaano singa nawe wagikola. Kakati eri owokusatu nemereddwa okutegeera ekisa kya Katonda. Nakola ensobi mpitirivu obunene bwayo. Ekkanisa tesonyiwa nneeno gye mulaba, tesonyiwa mangu. Bakujjukiza. Kakati nange kennyini nejjukiza. Olugira nengugumuka nenga nti Mukama oba nali ndowooza ki okutuuka awo. Ngenze eri Mukama. Mukama ngambye nti nakusonyiwa.
olw'ekisa kyange naye gwagamba nkalubirira okitegeera anansindika wa Yobu oba wa Dawudi? Wa Dawudi. Ajja kusindika wa Dawudi uno gwagambye. Lwaki? Kubanga experience Dawudi yagifuna era yagenda Katonda namugamba nkusonyiye. Dawudi n'amuyaga n'enkovu zino zonna ekintu zino zonna zolaba ekisa kya Katonda. Kubanga bwe twogera ku Yobu agambye Katonda namugamba bamugambye banne nti wayonoona. Yobu n'agamba nze soonoonanga kwani ku Katonda. Kati oba nayonoona Katonda tugende mu kkooti ampawabire kye nakola tuwoze naye ansinge anzite oba musinge akole ki anzite. Kakati ekyo kyalowoolezange ate yagwa mu kiki. Naye Dawudi yamanyi. Dawudi agandi maama saasira ekisa kya Katonda. Bana mukirize abali ku Prime Radio tetugenda kusobola kufuna nga tonnaba wabaddewo akagundi ke nayagadde ennyo akabaddemu yokaanemu enda obudde bwe twatula ebibi byaffe ye wa amazima okutunaazako byonna ebitali bya butuukirivu. Njagala kwebazaako abaludde batufollowinga wano ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Njagala kwebazaako munnaffe Sengen abaddeko James Musaasizi webale kubaako ku mukutu gwa YouTube. Kuliko Becky Johnson songa ate njagala ate wali ku Facebook nakwo kuliko bannaffe abadde batufollowinga nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama atukoze bulungi nnyo bw'atuwadde buli kimu kye tusobodde okuyigako olunaku olwaleero. Nzikiriza nga buli omu afunyeemu nnyo nnyini ddala. So nga naye Musumba kati tetufunyeyo essimu emu kubanga kati tufune essimu naye olwokubanga emu bbiri okuyita ku mukutu gwa 91.9 Prime Radio abatuulira abasobole okutufuna mu ngeri eyo. Wakiri wabeewo ekibuuzo tetugenda kukkiriza kubaganya birowoozo naye ekibuuzo kakati ekibuuzo nga tetunakifuna njagala omukadde asooka atusomera Isaaya 5:7 Isaaya 5:7 ekibuuzo wekinaggwerako naffe tunaazikirira teri kuwumba. Nyolo omusanvu yagambye nakulekawo okumala akabanga naye mu kwagala okungi nja kukweddiza. Mukama Katonda akweddize munnange oba waggwanga Dawudi we yagwa. Mukama Katonda akwagala. Lesoni yaffe yasembyeyo ey'okutaano yagambye nti gwe asoma lesoni ya Dawudi nga togwanga bwoti ngwe nene bweti. Lwaki tokozesa lesoni eno butagwira ddala okusinga okuyigira ku experience eyiyo? Dawudi yayigira ku experience eyiye yamufuula ya muwendo. Kankubuulira abasinga obungi fena tu-identifyinga na Dawudi yatutegeerera ebyaffe yamanya ebizibu byaffe. Naye lwaki naye Dawudi kennyini yabiyigira ku bugubi ng'ali mu kintu mwennyini kubanga n'obwakabaka bwe bumufe maka gatabuse nakalibufudde. Lwaki toyigira ku Dawudi ne weewala ne weekuuma obutagwa? Dawudi bw'amala okwene Dawudi yasala omusango n'agamba nti yakola kino ateekwa kufa olw'ekibi kye kyakoze. Empeera y'ekibi kukola ki? Bwe muligulyako temulirema kukola ki? Kufa. Mukama Katonda n'agamba Dawudi nti osonyiddwa n'okufa tookole ki? Dawudi teyafa. Bw'amugamba nti n'okufa toofe yali amugamba butafa kufa kwa kika ki? Dawudi yali tagenda kufiira mu kibi kye ekyo. Dawudi yali aggiddwako omusango
nga Dawudi bwafiira awo n'afa ekirala wakusikira bwakabaka obutakola ki nkimanyidde wa Zabbuli 32 bwegamba nti aweereddwa omukisa Mukama gwatabalira butali butuukirivu bwe. Waliwo okufa okujja olwa natural results eziva mu mbeera zaffe ez'ekibi, ne waliwo empeera y'ekibi ey'okufa. Omwana oli Mukama Katonda yamugamba nti omwana afe. Omwana yali tafa lwa kibi kyakoze. Omwana yali afudde ng'ekibonerezo eri Dawudi kubanga yali alengezza nnyo Katonda. Nga Katonda bw'anaaleka obulesi Dawudi n'agenda bw'ati, abalabi banaagamba nti bwe bituuka ku Dawudi Sawulo nga yeye teyamugira. Bituuka ku Dawudi n'agira. Waliwo okuteekawo manifestation eraga nti kabaka asobezza n'abonerezebwa olw'ekibi kye. Eriyo okufa olw'ekibi, eriyo okufa as a result of sin in the world. Abakristaayo tuluubirira kufa kwebaka mu Yesu. Sebugenda kubyalwa ku kibi ekigenderere. Waliwo aleese ekibi ekigenderere. Namugenyi weebale waye bulungi ekibi ekigenderere. Katonda asobola okukisonyiwa ono bw'abuuzizza. Bayibuli eyogera emirundi 2 mu Bebulaniya mbadde nnoonya ekyawandiikibwa kigamba nti naye bwe mugenderera okwonoona nga mumaze okuweebwa okutegeera tesigaddeyo sadaaka nate olw'ekibi. Omanyi olunyiriri mmanyi naye luli mu ssula ya 6 naye bw'onooluleeta lujja kuleeta obuzibu, lujja kwongera kukalubya ekyono. Naye njagala tumubuuze singa abadde tunyumya naye ekibi ekigenderere kyekiruwa. Ekibi mu Yokaana ekyolwebera 3:4 somayo olabe. Yokaana ekyolwebera 3 olunya olwokuna. 3:4 buli muntu yenna akola ekibi akola na bujeemu, era ekibi bwe bujeemu. Obujeemu bwe buluwa bwe bugenderevu. Buli muntu yenna akola ekibi akola na bujeemu, akola na bujeemu. Kitegeeza buli kibi kigenderere. Dawudi ekibi kye yakola kyali kigenderere. Yafuna okulabulwa. Tebamugambira ddala nga kiri kintu tekinaba kutaba. Naga nti ono muwala wa Eriyabu simanyi wa gundi nti Mukawuliya Omukiiti. Omusajja yakimugamba saliyo naye mulaba n'okumulaba ng'aluma n'amannyo. Naye ate naye yalayika ali ategedde n'amanya n'amugambirawo oyo mukazi wa Uliya n'atumya muleeti. Bw'awandiika ebbaluwa egenda ewa Yowaabu nti muteeke, yali akisidenti yasubwa busubwa teyakipulaningira ddala mu bugenderevu. Yowaabu n'atya naga nti enwanyi eno gye tugenda okulwana okusobola okussa Uliya si ntuufu. Kabaka bw'anaagiwulira ajja gugumuka, naye bw'olaba agugumuka teekamu kali ne Uliya mu afudde. Era Dawudi olwakimugamba nti kitala kiri ekinkanyankanya kiri eno n'eri. Dawudi yasonyiyibwa. Omuntu ono abuuziza ekibuuzo kino singa abadde mukwano gwaye nga tutuula ffenna ne tunyumya eby'omunda twandinyumizaayo ebi n'akizuula nga ebibi byonna naye byakola bigenderere. Amanyira ddala Omwoyo Omutukuvu kyamuganye ekitundu kye10 n'akirya n'ebinene ebisingako awo. Katonda afe omwagalwa. Kyetuyize ku Dawudi, Katonda olina ekisa. Obulokozi mu ndagaano empya n'enkadde bwa kisa kyo bwokka. Ekiwummulo Dawudi kyajja okwogerako oluvannyuma kye yafuna, yawummulira mu kisa kye ekisonyiwa ebibi ebyenkanidde awo. Gwe yasonyiwa Dawudi naffe otusonyiwa ebyaffe. Kyetuyiga twagala twegendereze tuleme okugwa mu matigga kubanga mulimu obulumi n'ebivaamu. Weebale okutulungamya byonna mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina.